beeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa ladies like ne Jesentino tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire zukuka olina kuba ku mmeeza ng'okikwasaganya kyayagala okuwumulamu ndowooza leero nsisinkanye omutontomi omunafu tonnenya ze ndi munnayuganda anti ekirabo ky'obunafu ffe twakitutte mu bukiikakkono bwa Afirika okunoonyereza kwa musawo Nora Njuba kulaga nti abakozi tebatera kukola bibasuubirwamu ng'era kino kiva ku mbeera n'obuwangwa mu ggwanga kwogatta endowooza ewamu n'abo ababafuga okunoonyereza kulaga nti bannayyu tetwesigika mu nsonga z'ebigwo tebiraze ate era akatale k'abakozi kalimu obwezigoolo ababakozesa baba beetaaga emirimu gyabwe okolebwa ng'ate giri ku mutindo ng'ate abakozi abamu baba balina ebisaanyizo naye ng'oluusi tebalagawo kye balinawo kutuukiriza mulamwa wakayita emyaka 2 naye kigambibwa nti Uganda tennafuna bakozi batuukagana na mutindo gwa nsi yonna ekiteeka eggwanga lyattu mu matigga aba World Economic Forum n'aba OPM bakakasa nti mu Uganda abakozi ab'omugaso batono kino kimalamu amaanyi naye nga kekadde bannayyu tuzuukuke era tuzuukukire ddala kino ekitongole ekimanyiddwa nga Institute of Culture and Work Ethic kyakusutukiramu nga kitandika n'okutongoza obuwangwa bw'okukola wamu n'olunaku lw'ebyobuwangwa nga lino lye limu ku ddaala ery'okutaasa abakozi mu Uganda era oluvannyuma kiba eri bannansi okukyenyigiramu abatali kusaaga bannayuganda tulina obusobozi obw'okwezza ku luguudo era ke kaseera tuzuukuke tudde ku luguudo ebintu si birungi mu kino ekitundu ekyakazibwako Great Lakes Region omuwendo gw'abantu gweyongedde obwavu bukudde ejjembe naye nga n'enkulaakulana bw'eri nnyo naye nga n'enkulaakulana lyerimu ku ddaala ery'okwonoona obutonde ekireeta ennyiike kino ekitundu mu Africa ekisinga okuvaamu amazzi amalungi gayite fresh water era nga kigambibwa nti okwonoona obutonde kwanditeeka obulamu bw'abantu obukadde 5 mu matigga ng'era twetaaga okubaako kye tukola okusobola okwetaasa mu lukuŋŋaana lwa Great Lakes Conference olwatudde sabbiiti eyise ng'era amawanga 11 ge kiise nga gano mwe muli Burundi, Malawi ne DRC bano batudde mu kibuga ky'Entebbe ng'era bateesezza ku nsonga eyinza okututwala mu maaso ng'era ensimbi eziwera emitwalo 5 eza $, zayanjuddwa aba Nature Conservancy and MacArthur Foundation zino za kuyamba kino ekitundu kya Great Lakes Region okweddaabulula kano akawumbi akamu mu miliyoni 8 mu siringi ke kaweereddwayo mu bitongole ebinaayamba mwene enkola ey'okukuuma obutonde ng'era ennyanja ezisongeddwamu olunwe mwe muli Lake Albert, Lake Edward n'ennyanja Nalubaale naye nga we tuba twagala okutuuka ku buwanguzi twetaaga okukolaganira wamu ng'era musawo Medad Modesta w'agamba okuva mu Nature Conservancy Commissioner for Environment Mwami Paul Mafabi agamba amazzi bwe bulamu bwe bugagga era bwe bukuumi ekitegeeza nti twetaaga sayansi n'amateeka amalungi okusobola okutaasa kino ekitundu ekyakazibwako erya Great Lakes Region Mwami Yoweri Museveni naye yawaddeyo obuyambi okuyambako mu kukuuma obutonde ng'era kino kirungi ddala singa ennyanja zonna ziweebwa obukuumi nga buno kubanga kino kiba kituyamba ng'eggwanga mu bulamu obw'omu maaso ensi ya Kenya eri mu kweteekerateekera akalulu ak'ekikungu akanaabeeramu mu mwezi gwa Agosto nga 8 omwaka guno ng'okulonda kw'ababaka b'ebibiina kwakakomekerezebwa mu kalulu akali ak'obuvuyo newankubadde okulonda kuno kwalimu akakubagano k'amawanga wabula kujja kusinga kujjukirwa olw'ebikolwa ebyalimu ebyakatemba Mwami Chege nga y'omu ku baali beesimbyewo mu kibuga kya Nairobi yali agibwa nti abuze ng'emmotoka ye emaze okusangibwa mu lukonko ng'erimu ebituli by'amasasi wabula musajja mukulu ono yasangibwa mu kibuga kya Navok ng'alya butaala era n'avunaanibwa ogw'okupangapanga olugero asobola okufuna obululu mu kusaasirwa ng'ogyeko katemba bannakenya batunuulidde ebibaluma bingi mu kulonda okujja kubanga Kenya y'ensi esingamu abantu abatalina mirimu mu buvanjuba bwa Ssemazinga Afirika ng'abasinga tebakyasobola kwetuusaako bintu bisinga bikozesebwa awaka olw'ebbeeyi y'ebintu okulinnya enkandaggo ne ssente z'eggwanga okugwa wabula mu kulonda kuno ebyokwerinda bye bisinza okuteekebwako essira ng'abapoliisi emitwalo 15 be bagenda okukozesebwa ewamu n'ebitongole by'okwerinda ebirala abalamuzi ab'enjawulo 82 nabo bateekeddwawo okuwuliriza emisango n'obutakkanya wakati w'abeesimbyewo nga n'ekibinja ky'abasirikale 15 kyateekeddwawo okukwata abakozesa enjogera ey'obukyayi ewamu n'abakozi b'effujjo kino kisuubirwa mu kuyamba okuziyiza obuvuyo obuze bulondolo ebyokulonda mu Kenya okuviira ddala mu mwaka gwa 1992 lwe yakomyawo ebyenfuga y'ebibiina oyina ku tutorial ya Tindo Jimpeeko kyangu nnyo wakatambuza ku ddyo eyo yeba entandikwa w'owulira ng'oyagala okweyongerayo katambuze ku kkono lindako lwaki oyagala kwegatta ku Tinda
waliwo muwule yeetaaga okuyambibwa bingi nnyo bye njagala okumanya. Sudan alina emyaka 43 era njagala kumanya n'ebisingawo era yeno enkula enjeru okuva mu mambuka ga Afrika esigaddewo. Sudan esangibwa Central Highlands mu Kenya mu tterekero ly'ebisolo lye Laikipia ng'era bano bali bumu n'ettinda okusobola okusonda obukadde mwenda obwa $, okulaba nga bayamba bukwaza enkula zino. Etterekero ly'ensolo erimanyiddwa nga Olpajeta ligezaako okuyamba Sudan ono asula na zino enkula enkazi Fatune na Jean naye nga zino nkulu nnyo era tezikyasobola kufuna lubuto na kuzaala ku lwazo ate nga n'enkwaso za Sudan tezikyasobola kukwasa bulungi. Ekijja okwetaagisa enkola emanyiddwa nga in vitro fertilization okuyamba okukuza abaana ba Sudan Fatune na Jean bava mu Czech Republic paka mu Kenya okunyumirwa ku mbeera y'obudde ennungi mu Kenya ekifo ekisobola okuba ekirungi okusobola okuyamba enkula okwala. Uganda nayo yegasse kwena enkola ya campaign ku ttinda. Bw'oba ofunye omukisa ng'obuziddwa oyinza kuddamu otya? Tambuza ku ddyo okukuuma ensolo obutasaanawo. Dda ku ddyo okumanya omuwendo oguyimiridde gutya. Katambuze ng'odda ku ddyo okuzza ensolo mu nsiko. Katambuze ng'odda ku ddyo kulaga nti kyetaagisa era kirimu eggumba. Sigadde nze MC Yala nga mbaweereza ku Newsbeat. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. Sigadde nze Jay Sentino ne Lady Slike. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio mpaka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma.